Omusumba Rosias Bujingo ku luno endiga ze azaatulidde mu lwatu akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo. Calvin Kayanja avudde mu mbeera n'atabukira Bobi Wine n'atuuka n'okumulangira taata we ne maama we nga bwe baafa siriimu. Akatambi ogenda kubanga wamma okeefunirako mu maaso awo. Bajjo naye avuddemu omwanguka n'alangira Bobi Wine nti yalaga obutiitiizi oluvannyuma lw'okugoba Honorable Mathias Mpuuga ku lumbe lw'omugenzi Honorable Segirinya Muhammad. Byonna ogenda kubanga obifuna wano ku Suvia News Extra. Bajja na bajja munange beetwala Princess Amira wamu ne Dr. Aisha Kasolo banange obusungu bungi nnyo nnyini ddala. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefu ndisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi mukubireko enamba y'essimu weeryawo. Munange sigenda kuwisa era nga nkutandisira omusumba Rosias Bujingo ononno olunaku olwaleero asazewo endiga ze azaatulire mu lwatu nti mmwe muli ndiga n'akiddemu omulundi gumu ogwokubiri ogwokusatu naye nga munange endiga zonna zirina empisa baabi tezirina kye zizeemu mbune bingi mmwe muli ndiga kozi muli ndiga ze wa Bujingo laba endiga naye n'ente esinga abalokole okutegeera olimba ki esinga abalokole bangi okutegeera. Omusumba Rosias Bujingo bwatyo munnange kugamba ye 2025 atandise nankuba mpya muli ndiga mmwe ate nakyogedde emirundi ng'ena ng'akikkaatiriza nambira kuba endiga ze za ddembe bambi tezikaayana tezikola kino ebaziyita endiga emirundi 10 so tezeefiirayo zisigala zirya kigambo kya Mukama. Okitegedde ekintu ekyo munnange bwe tweyongerayo ate maaso wano nina Bajjo nga naye ayogera okusinziira ku kyeyalaba wakati wa Bobi Wine wamu ne Honorable Mathias Mpuuga ng'agamba lwaki baamugobesa ebintu byaleeta mbu amazzi ne soda mbu birimu obutwa ndekitegeeza Bobi Wine awo abanga ye kennyini eyeeteeka ku ttaka walaga nti atya ono omwami Honorable Mathias Mpuuga mbu ate nga ye talina kyayita mutuuka yadde n'emukoota mbu kubanga ye Bobi Wine amanyikiddwa ensi yonna kyokka ono bantu batunonya abamutiikira. Mpuuga okujja ku Lumbejjo ne mumuŋoola mwaba babeera bisaaba Nuupu kuba Mpuuga kyabaanonye. Kirizagana mu Uganda waliwo section etayagala hooliganism. Ate section etayagala hooliganism yesinga osalirawo ensi. Nagamba kwezi nti abagezigezi abana basinga basirusiru milioni 45. That's why Museveni omugezi omwafuga milioni 4 tukuma mu kuwogana. Mpuuga bwajja ku Lumbe n'aleeta amazzi ne soda ne mubigoba mwe basiru ne mugamba nti butwa eyo enjogera y'obutwa mu Nyampi simanyi mbega byaggwako. Mpuuga bajja kulumba abayagala balabe nti bano bagoba n'ebyokulya ku mulambo. Mpuuga bajja kulumba bajja kulabisa omuntu omugezi okola otya you ignore wa Mpuuga kubanga njagala okkiriza nti Mpuuga yafunye eggaali ya Fangoni agirina ne Nuupu eyina eggaali kakati abagwagwa babiri bwe basisinkana gy'emirambo okugwa. Jjukira Mpuuga talina kyafiirwa tali ku level ya Kyagulanyi. Kyagulanyi is an international idol we competinga ne Mpuuga owaka constituency akamu akanyendo mutundwe oganye okubuuka nti Mpuuga ayagala kukozesa nsobi naawe ogudde mu katego k'omuvumi kumenani ab'omusiru otali ku international level gwe muntu wa international level obeera otya mu butalo bw'omu constituency. Era lwaki bw'oba olina abagogwa mu kibiina kyo tobagambako kubanga Nuupu weegwa Kyagulanyi abaagudde Katongole Julius tajja kugwa abangola abantu ku bafu tebajja kugwa. Kakati mwabaki mmwe abatasobola kubuuka butego bwa mulabe kati gwe bagambye Mpuuga ajja kulumba oku ng'asubira enduulu era asobola kumuŋoola namwe kimugenda okukola mu muŋoole. So singa bajja Mpuuga n'ayogera nga musirise nga mukola byammwe aswala ne mu mutima kubanga baategeera weakness yammwe nti you are violent. Bweyagala kukozesa Nuupu ensobi genda osobola bakozesa ensobi nga bayita mu violent. Hooligans not violent they are hooligans. Nti kyabuswavu nnyo goba ebyokulya ku bulumbe lw'omuntu banga bagobya amazzi biba bituufu bagobya amazzi ne soda. How can you do that kumbo tadulo kakati obwo omukazi bagula bugule ogoba otya kati ebiri biyamba Segirinya omusegirinya
bwate munnange bajjo omanyi ono bamukuba obucupa bakuba ono obucupa mu lumbe lwa Honorable Segirinya ne naye nga ensonga ezo bwate naye bwazogedde kagamba nti Bobi Wine talina nsonga lwaki asikaŋŋana omuguwa n'omuntu ampuuga ng'ate ye Bobi Wine ali waggulu nnyo ku mpuuga gundi wabyogedde bajjo sinze munnange bwe toyongerayo ne Pretty Nicole olunaku olwaleero bwatyo bwasisinkanye Minisita Balamu ow'abavubuka era munnange agenda kuddayo Pretty Nicole okusoma naye kye neewuunyiza Pretty Nicole twasemba okumanya nga atudde P7 munnange ne results ze tetwazimanyaako wadde n'akatono naye munnange kitujja ebiri ku mutwe Minisita Balamu agenda muweera kutandika senior 4 omwana yuyo agenda mu senior 4 which means senior 1 senior 2 senior 3 yo omwana abibuuse era nga munnange amuwadde n'obwambasada obw'okubudabudanga abaana abayonooneka abalwanira abasajja kugamba balina emize bwe gityo kubanga kati ye alinganga kyakulabirako era tusuubiza mbu yateredde agenda kusoma bulungi nnyo naye nga nyongera obajjukiza ayina ne bizinesi ya saaluuni munnange sigenda kuliisa nkuvuze butereevu paka ate ew'abakyala bajja okuli Princess Amira wamu ne Aisha Kasolo munnange soko ekyali mu konsati ya Catherine Kusaasira Princess Amira yaweereza munnaakayimba banaye kaamusensera era naye yamweganye mu lwateyo ngenda kuba mbyogerako ate ku vidiyo gye ngenda okukomyawo ngenda kuba nga mbasensulira lwaki Dr. Aisha yanyiize oluvannyuma lwa Princess Amira okumwatulira mbunze goonyooma omwami alina ekyama kye yandaba mu bannange bakyala bajja bwatyo munnange Princess Amira bwe yasalawo asindika message eri mujjawe Aisha Kasolo kyokka ekisinga okwewuunyisa omukyala omukulu omwami ono Kasolo bwe yasooka okuwasa ye tayomba toli mulaba nga yepostinga ng'akola ki naye mama bano abakyala bo be yakawasa be bali okwevuga ali naddala ono munnange Dr. Aisha ye ali bulane nga buli omusajja wewasa abakazi abangi ebyo beera olina okubigumira kati wadde eno wa Princess Amira nga mugamba lwaki mukazi wo yavumye ate wadde ni wa Dr. Aisha nga mugamba lwaki mukazi wo Amira yanvumye kwegamba bannange omusajja buli obeera n'abakazi abangi obeera ngize ngamba oli ku bunkenke munnange sigenda kulwisa olunaku olwaleero Model Music bannange omwana ono agenze ne yeesala ka ready dress ate nomunaye ne kamunyumira bagamba mbufunze ye ku saidi ye stress feelinga omulabawo naye mu kiseera kyekimu ayina ebigambo byabuuliridde omuvubuka eyabambira Eddy Kenzo ng'ayagala okumuwahaga Eddy Kenzo n'agezaako amwesikemu naye ng'omuvubuka takikkiriza ngu ayinza okuba nga yali bisekiso ng'ayagala bibino wano ebigambo sinze abisigenda byogera wabula Model Music abiyina nga ye kenyini abyeyogera sooka omulabe tweyongereyo musajja wattu Kenzo atambudde amulaba alina nnyamutolo omudaala ne guva eri sipiidi buyina ebbugumu bwetunze ku mukama waffe presidential advisor gumwetunzeeko bannange nze bannange nze sikirabagako I can't believe this I can't believe bwesudde gonna gusereba gulinga lyenvu guli gumulabye alina nnyabutolo naye guli waliko na mama kusereba gulinga lyenvu mama agira okuzirika alingalabye Yesu alingalabye Bikira Maria bwakkira ku mpale y'omukulu anyweza kiwato munnamuwahaga bwati bwanyweza ekiwato ky'omukulu bwamupimapima bwakkirira bannangi emidaala mmwe mwewummuzeeko baana mmwe abaana b'enda ya Nakalaama baana mmwe mwewummuza bannange buli wamu mwenyigawo baana b'enda ya Nakalaama bwatyo munnange Model Music amododde naye nga nakati akyewuunya omuvubuka eyagwa Eddy Kenzo mu kifuba yenna n'amuwambaatira Eddy Kenzo taba kwesika ku muvubuka omuvubuka yali amazeeko munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne munnamasaka munnange Really Puzzle genaakategeerawo nga olaba post eyo munnange ku 2026 agenda kwesimbawo ku bwemupi eri ewaffe kooki Mulakaayi omanyi nammwe temutwagala mugamba mbu abantu b'Elakaayi bali abantu mbu balogo naye bannange lwaki mukola ebintu ebyo naye nga ye munnange asazeewo atukiikirira abeeyo Elakaayi Masaka ate munnange tunagamba kira munnange abasabye nti nno mumulengereranga ddala abeeyo ate mwenna Elakaayi
naye omwana ono munange sigenda kuluyisa nkubuze butereevu paka ate ewa Calvin Kayanja mulina maaso wano ng'atokomoka omugambo muyitirivu ennyo eri Bobi Wine takomye ku ekyo n'atuuka n'okumulangira abazadde mukama be yayita edda n'amugamba mbu baafa siriimu oluvannyuma lw'okupostinga ebitundu ebyekyama ebyako na Debo Segirinya kyokka ate bo nva kwogerako ko n'abantu abanuupu bagambye nti omugenzi ye yaleka abagambye nti waafa babipostinganga ne basobola okulaga obujulizi eri gavumenti eno eriko kyokka ate maama ye ebintu abitutte kiwanvu nnyo obusungu bungi nnyo bikoze naye n'otajoga maama wa Segirinya omukazi abeereddewo omwana we omukazi alwanye ku lw'omwana we omukazi akoze buli kimu kyonna omukazi asuze teyeebase ku lw'omwana we byonna wandibikoze naye n'otajolonga nakuvoola maama wa Segirinya ku mulambo gwa mwana we Kadingo weeyita ki gw'atasobola nakuwa kitiibwa mirambo gy'abantu mu famire zaabwe Kadingo byonna wandibikoze naye mwandibadde temuwemula maama wa Segirinya na kumukubira ku mulambo gwa mwana we Kadingo toyina nsigo ya bukulembeze bakupuluvinze long omukazi yagambye nti mpuuga mbeereddewo n'emirundi gyonna gyazze mu ddwaliro ku buyambi bw'atuwadde teyeekubyanga na mulwadde kifaananyi n'eki naye n'otuuka n'okuta obusolo bwa Segirinya ddala kigendererwa ki nakyo ekikuli mu mutima ddala kituufu oba onyolwa okwekubiza ebifaananyi ku bagende Magombe Kadingo wakoze bubi nnyo okujoga maama wa Segirinya Kadingo wayolesezza empisa embi n'obutaba na nsigo yonna ya bukulembeze ddala kiki ekikujooza omukazi ku ssaawa esembayo gwe kitaawo teyafa siriimu nyoko teyafa siriimu watulagako ku bitundu by'ekyama kyabwe tujjeyo ebifaananyi bya kitaawo yali tawogomose ebitundu by'ekyama lwaki tewabiraga ensi Kadingo lwaki ovuuka nnyo yoleke ku bantu lwaki ojooze nnyo abantu ate Museveni gwatujogesa abavubuka bano Museveni gwatujogesa ebivubuka bino singa mulina omukulembeze ategeera lino effujjo teryandibaddewo abantu bandibadde n'ekitiibwa oba banaku batya oba bali batya naye ne mujoga omukazi ku lw'obunaku bwe mwe mwennyini mu advocating for democracy omukazi abagambye nti omwana wange kaagende eri bamusabire mu kitiibwa muli mu buvuyo otudde wali ne kakaziko gwe kitaawo ne nnyoko baafa siriimu baafa tebawomogose busolo lwaki tewabiraga ensi n'otuuka okuta ebinuduzi by'omubaka omulamba munoonya simpase n'otuuka okuta ebinuduzi by'omwana naye Kadingo ensi eri kulamula effujjo lyokoze ku bantu Kadingo ensi eri kulamula n'abaana bo wama bantu bange saagala kulangajjala nnyo bantu bange awo nno we tutuuse bannange obusungu bungi nnyo nnyini ddala era nga Calvin Kayanja atuuse n'okugamba mbu taata ne maama baafa siriimu bannange si byange wabula nammwe ng'ate we mbyewuliriddeko mu katambi kale maaso wano nina fulufiga nga naye awanda abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bwe tweyongerayo ewa Mama Fangoni ono nno munnange asunguwadde n'atuuka n'okugjayo oluzungu lwaffe luli ngenda kubanga mu kutuusaako mu maaso awo era nga si mulala gwalangira gwavumye ebisongovu gwabuulidde byonna bannange ebisaanidde okuwulira kwegamba katambi kalina maaso wano basweetheart ngenda kubanga ate nga nkabalekerako era nze ngenda kuba mbasiibulira wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala omukazi mukambwe bitya yenna
Omukama abankuumire bye bye gwe nayagala Souvenirs Extra. Tekawayo wadde amabugo nene katulanga mu maaso ne kajjaga ngazi obugulu n'obusolo bunene. Wadde ogamba nti bamuleke kwamba wadde emitwalo 2 oba 10. Tubuulire mwana wani gwe wadde yafudde ng'afiiriddemu ebyo bitu ekisirusiru. Mugenze kulya mmere ya mukyalo kunnyampira abantu kusonda busende sente. Oli yasuze na mbidongo taswadde na kuswala ndoza ango vekyali ku mutwe. Avuddeyo ne yeekubaje ne yerabira bulijjo be balimba mbu gavumenti yawo omuntu obulwadde obutwa. Ayogedde amazima. Musajja yalwala ebirwadde webiti mukwata muto mufune mumukuba serefi. Mukubye obusolo bwa Seginya n'ensigo zonna borozi muzikubye. Nga ziriko n'amabwa ziriko muzinyiza n'ebigundi ne muzikuba ne muziwonza kati shugi nazipostinga. Muli bantu mmwe. Checha balemeza omulambo. Checha bakukusiza omulambo ne mukukweka. Omusajja ayina abaana mulese ku nsobusolo bwenga butambula kubanga mwaga likes and views. Bantu mmwe mufenga muyayana. Mufenga mubologa. Mwalemedde omulambo gwa Seginya kukuba serefi. Ne muwa abaana banupu ne baposting amabwa gali ku busolo. Kubaana baba abakulu abali ku nsi bagenda okusigalako. Mungu abawe balayi mu abakobe balayi embi. Buli yakikoze Mukama akukuba omuggo. Njagala Katonda akubonereze bubi. Ofengo olike bisesemi. Ofengo olike biddukano. Gwe malayika bunako nkubira essimu ngonja Samira. Onoonya nkutwale wa Museveni. Naye nja kufuna. Kyo nkikubuulidde. Sigwa nkubira. Ate nze wento njogera ebintu byange ne muwakana. Nabagamba nga Gaza nkubira buli lunaku ne voice note. Teyagenze wabalamu. Nze nvuma ng'omanyi nti nja kufuna. Munamu abalowooza nti muli bweru wa ggwanga mbu muli wala nnyo. Dubai tegaba butuuze. Arabus tegaba butuuze. Nvuma ng'okimanyi. Nvuma ng'okimanyi. Onkubira kubira wano gwa nnoonya. Ojja kuntegeera. Nemukaniranga emirambo okugirya buli lunaku nemukaniranga emirambo gy'abantu. Walabeko omuntu eyefuga omulambo mu maka g'abendi. Bannannyini mufune mbalemesa okwogera. Kiri nno kiri ekikazi ekyakolwa ekiringa ekibizi kibadde mbu kiropa. Bu President of Funeral Service. Omalangayo ebitiibwa bye. Salongo John, President of Funeral Service, nkuropera. Simanyi ono akuba essimu, simanyi n'ayogera ne mama waani Basegirinya, bwe batwala eri omuntu, omufu ataliwo omwagaza ki. Mwe muli abafu, mwe muzuukula abafu. Omusawo yenna gwe mwagendako n'abalamira okulya abafu. Muddeeyo mugende babaggyeko eddogo ly'okulya abafu. Bwe bagamba nti abafu bali kutuuza mu ntebe, ekyo kikolimo. Teri mufu muzira. Teri mufu muzira bw'obanga owulyanga bagamba nti omufu yajja okuteeka mu ntebe. Njagala okugamba teri mufu muzira. Oyo olubale gwe wasamira. Emmanda ze wagendako ne zigamba nti weesibe ku mafu, weesibe ku mirambo, weesibe ku ki. Teri mufu muzira. Ekyo nkikugambye olwaleero. Baleka tebakikugamba. Mbu naawe ojja kufa bagambe ngenda kubeera ku nsoli ng'amasira. Va ku ssimu yange ne wano wange. Winge bisesemi. Ngenda kuyanyoko. Bagambe sife sikimanyi nti waliyo okufa. Yasamirira alinga kawompo kettako. Temumanyira. Bule muswala obusungu ne mubuteeka ku bantu. Kabaka mwaka ani agamba nti gy'obojja. Musajja gwe Salongo John onyuma osirise. Obwolumu weewummuzangako. Ate mulina kintu kye mutamanyi olwaleero ndowooza mukitegedde. Bwe muba mulowooza nti Sanyonyi leader of opposition ekyo kikafuuwe. Mpuuga yakyali leader of opposition parliament gwemanyi era gwe respecting. Naye mwe ababuyabuya mwe amalenge. You are not toli leader of opposition. Bakwabiri bimotoka ngono lukwago wali walina agajegera agasiba toilet. Naye you are not toli leader of opposition. Toli bana kubeera. Entegerayo we nawe ne kulimba no tambula nga ina mazimu nyuma. Bwatoli musiru nnyo kubanga okufa buli muntu agenda